funemu ati nabo munnange babeerayo towakana kale naye akatuuka wena nkulamusiza ekyokola okimanyi tegeeza munno nti omukulu atumbudde ekyokola mukimanyi obwenyi bw'ekitabo babuggyako notifications tezikyasobola kujja okutegeeza nti wabeerawo omuntu atumbudde aze ku Facebook so abantu bakola nnyo search okulaba nti omuntu azuula nti live kweri naye ebyo byonna twabigumiikiriza olw'ensonga ntumanyi nti ensi gye tulimu yamusibira mu ggwa batakyagala abantu bategeere ki ekigenda mu maaso mu ggwanga kati ffe tufuba nnyo okubasaba buli aba atuuse osharinge vidiyo eno ku buli muntu oyina option oba oyina akapeesa ako oyina olukusa lwa kusindikira abantu 10 buli omu oyina okusindikira abantu 10 boyina okusindikira buli muntu ali kuno kiba kitegeeza nti abantu abe 10 buli omu ajja kuba asobola okufuna information kale yakatuuka nkulamusizaako kansubenti buli bulungi bugu mulingi nnyo tuli mu ssama yatandise bugu muliyitirivu so ate mukimaiti zino ensi bibange etandise okubuguma ate nayo kiba kirala kale bulijjo nsooka babuzaako mwena bannayuganda okwetolako ensi yonna mwena gye musinziirako okubanga gye muli nsooka kubuzaako bannayuganda mwena bali mu ggwanga erya Amerika mbulamusizaako banyama bassebo mwenna abali mu kwekalakasa essaawa zino mbulamusizaako kansubenti mbulabyeko essaawa nambe mabega mwebale kola mulimu ogwo buli kisaza yonna gye mwasinzidde okuva mbulamusizaako netugenda mu ggwanga erya Canada mbulamusizaako banyama bassebo mwenna abalangira n'abambejja bannaava ne basaava mwenna abali mu ggwanga erya Canada buli kifo kyonna wooli mbulamusizaako mwebale kola bweva mu ggwanga erya Canada nenjirekera eggwanga lya Bungereza mbulamusizaako banyama ne bassebo mwenna abalangira n'abambejja basaava ne bannaava mwenna na buli omu ali mu ggwanga erya Bungereza nga yogera enkyukakyuka kulamusizaako namusizaako ku bannayuganda mwenna bali mu European countries oba European Union mbulamusizaako mwebale kweberera mwebale kwagala nsi yammwe ate mwebale buteeryamu nkwe so mwenna mbulamusizaako abali mu European countries bweva mu European countries nengenda mu kusemazinga Asia butyo mbulamusizaako mwenna abali ku kusemazinga Asia mwebale kukola mwebale kwebereramu mwebale kwagala nsi yammwe ate mwebale kubanga mukyali ku mulamwa bwenva nenjerekera semazinga Middle East mwenna mbulamusizaako abakyala n'abaami mwenna buli omu gyali ng'oli Middle East kulamusizaako mwebale kujja mwebale kubeerako mwebale kwagala nsi yammwe ate mwebale kwebereramu bwenva Middle East nenjerekera ku semazinga wa Africa kale nobulamusizaako mwenna bannayuganda buli omu gy'osinzira okulaba akatabi kano ku semazinga wa Africa bonna gye wagenda okunoonya ekigulamagalidde yamu batumiddeko n'olw'ensonga eyo envaawo ku semazinga Africa neyongera ku semazinga omulala eyeetongodde gwe bayita eggwanga Uganda si semazinga wula nsi nilo okuba nti nsi ejjudde emirembe ate nga is a part of Africa nwakuba nti erimu nabaseddekezi ensonga lwaki ngiise paal kubeera yali bagidde paal of Africa oba ngiise semazinga ekyo nakyo kiba kikolera kale mwenna mbulamusizaako buli kitundu kyonna gyosinzira okola akatambi kano kasubenti buli bulungi mwebale kukola nkomekereza ne mu Kampala wakati mbulamusizaako mwenna bannayuganda kasubenti buli bulungi mwebale kukola mwebale kwebereramu ate mwebale kwagala nsi yammwe mwenna buli omu gye musinzidde kale njala tuyite mu bwangu njala mutagingira abantu wano wammanga njala mutagingire yoseriti bahabula otabasira mutani wakale kyensire nimuzizide sanga bisiba bere ku video eno njala mukyala we jeni tabere ku video eno Nobert Mawo babere ku video eno Charles Peter Mayiga wasanya kalo kyalonga munege jabera ku video eno Mathasi Mpuga Nsamba njala bere ku video eno njagala omukulembeza ngo Nobert Kyagulanyi Center mubere ku video eno njagala nammwe abantu sekindo mubere ku video eno njala mutagingira omukulu gwe bayita mukaako abere ku video eno n'abantu abala ebisigadde tugenda biyitamu mpola mpola ngere mmanyi nti ebyensonga za kwata mpola mpola nja kubasaba mumpitira abantu bangi olw'ensonga nti information gyenna njala tugisharingerumu tuka tugende ku nsonga endala eyatuleese okusookera ddala njala kubuuza nakwebaza muli mutya bwe tukola omulimu gwawe ku social media abakyalina empeka emera bentumira ddala embuuzaako ng'ojja n'okola video n'owa abantu information mbalamusizaako ng'oli ku TikTok oli ku bwenyi bw'ekitabo Facebook oli ku Twitter ng'okyakola information nga tolumbagana muntu yenna nga gojja n'okola ebyakuleese kubanga ffe omulimu gwaffe gwakulabisa na ku exposinga mu 7 so si gwakulumba bannaffe kale mwenna bakyakola omulimu ogwo mbatumiddeko era mwe bali kukola bwe nvaawo ne mbagamba nti sigenda bawa kalowoozo wabula ngenda bawa ekigula lugi ekyaleero then bwe tuva ku kigula lugi tugenda ku program entuufu eyatuleese kale nga bulijjo nsooka kuyitako nano obulango bubiri bwenjagala okuyitamu then tuleka tugende mu maaso bwenjagala tusooka tugende mu maaso obulango buno bubiri akalanga akasooka njaka bagamba akawajanga kasooka the International Conference on Ending Malnutrition 2024 Better Nutrition for Better Lives registration byonna mujja tuukira omukyala Dorini Kajumba conference eno ejja kubeera mu January ey'omwaka ogujja 2024
ngejatandika na kuzomwezi 19 ekomekeze na kuzomwezi ennaku zomwezi 21 mu kibuga Toronto ekya Canada. Address wanabeera ejja kubeera Woodburn Banquet Convention Center Toronto. Ayagala ebisingawo ojja tuukirira management ya Extreme Music and Events Management ku simu kasaze emu mukaga nya musanvu 9290 oyogereko nabo ku WhatsApp kwe bali bajja kubulya ki ekigenda maaso na buli kimu ekigenda maaso bwekityo. Alright, ndowooza kansempyeyo na kano ka mwanyinaffe gwe nabagambye nti mwanyinaffe aludde mu bito aludde mu kuyimba aludde mu kuzanya katemba n'ebitone by'enjawulo nga kasoma bwe kati 3rd August the best of Evelyn Namulondo from zero to hero featuring Swagger Nation, Mickey One, Ray P, Ediawe, venue Theatre La Bonita. General emitwalo 3, VIP emitwalo 5, emeza ya mitwalo 50 eja Uganda jokka. Eshow ejja kutandika sawa emu eyakawungezi ndowooza mpaka gibona kukomekerezeeyo kale mwe namba suubira okuba nti mujja kubaayo. Abayibi bangi bagenda kubeera besobola kumenya manya n'abazanyi ba nakatemba bonna abakomedi n'abakyula bajja kuba bamwerekedde. So njalo bategeeza mwenna nti omukyalo nobali mugende muwagire kubanga tateekako kivulu nibo banga asobodde okuteeka ekivulu ng'ate omu ku bannakatemba abateeraga ate ng'akola omulimu okulaba nti asomesa eggwanga kankadde mu luutu emu. Ng'ennaku z'omwezi 3 omwezi ogw'omunaana temwerabira okugenda mu show ya mwanyinaffe gyayise the best of Evelyn Namulondo ngero emulaga okuba nti avudde okuba nti talina kyalina ate n'atuuka okuba nti naye kati ate afuuse muzira. Sheeno ejja kubaamu ennyimba comedy ebitontome n'okulaga ebintu by'enjawulo ate ajja kuba werekeddwako Swagger Nation, Mick Wine, Ray P, Ediawe. Obagenda okuba nga kyabikira ye Theatre La Bonita wali ku Kampala Road kumpi ne Christ the King. Okuyingira kwabonna kujja kuba mitwalo 3, VIP mitwalo 5, table ya mitwalo 5 kutandika sawa emu eyakawungezi. Then yekijjo kubanga kiggwera keka akalango kati tuba tuvudde mu kalango tuba tugenze mu video entuufu eba yatulese. Kansooke mpisewo kano gwe Munnayuganda ali mu America, Munnayuganda ali mu Canada, Munnayuganda ali e Bungereza ne mu European countries. Kino ekyammwe njagala kibanga kiri special. Manyize nzija nenkola video zino nenzireka waawo nenzibalekera awo wayitayo ebbanga tono njikidde kijja ne kigwawo nensirika. Kati bamaama ne bataata njagala wuliza akantu kano era mukawulirize bulungi nnyo. Gwe lwaki Yoseeri afuze eggwanga emyaka 37 nga nakati apalapalanya kubeerako ngatta awamba nga kati batwala obuvunaanyizibwa okujja obbalumba mu nsi ze muli muggulewo account mu Uganda. Kati kansooke nkabateme omusikake yatema nnamwandu. Njala tutegeeza mwenna bannayuganda Yoseeri ali mu kumonitaringa ssente zonna eziyingira ne zifuluma eggwanga nga buli banka, buli kampuni y'amasimu, buli kitongole kino ekikwasaganya okulisiivinga oba okufulumya ensimbi, buli department ebeera mu mbega wa ISO reporting on daily basis nga mukozi wa bank, being it microfinance, being it commercial bank, being it forex bureau, being it oba akantu konna bossako bonna kubeerako mbega. Ayinza okuba deputy manager, ayinza okuba manager, ayinza okuba teller, ayinza okuba cashier. Kati jala bategeeza nti gwali eyo nga banka zizze mu nsi yammwe mu America abasa buli kimu mukimanye nti eyo system bagiyita financial profiling. Financial profiling buli muntu gwaweereza ssente bamanya amanya ge yaani zigenda kukola ki bamulondoola mpaka. Kati nammwe papasire bwe musindika ssente muguddewo accounts bagenda kuba monitoringa ssente ze musindika papasire zigenda kukola ki era bwe zinaba zisusse ze balowooza bajja zikwata naye nga bamaze okutegera gwani nga ne ku kisaawe entebe tosobola kuyitawo. Kati ngenda basaba baleme kuba basikiriza kugulawo account bali okuba profiling. Nkugambye nti buli banka buli kintu kitongole kyonna ekiddukanya okugaba n'okuyingiza ssente mu ggwanga n'okuzifulumya kirimu mbega. Either ayinza okuba nga ali mu cashier department
ali mu account department oba ali mu marketing ng'akola daily report ku semwai ku eso ne mu state house ng'agikola byonna mu banka na kino jala kyegamba na bank managers mu bitavu byamwe mulimu ba iso agent aba reporting mu state sente meka ezijja ku account y'omuntu zona account details bazirina sente meka ezingira bani abazitola buli kimu bakirina so no njagadde balabula mulekerawo genda nga mugulawo account muwayo details zammwe accounts ezisinga obungi mu Europe ziri safe than eziri mu Uganda babakolako profiling nga temumanyi ebyange wentu bembyogera nembirekawo kati tugenze ku kigulalogi video entuufu eyoketandike ekigulalogi kya leero genda mwenna eri banna Uganda naye nga siragenda mu kigulalogi ndoza kansoke mbalaga akantu kano soke mbalaga akantu kano mulyojje mukategeere nze sijja gamba nti kitalo sijja gamba nti kitalo kubanga akola obubi era asasulwa bubi n'akola obulungi asasulwa bulungi mu mwezi ogwa January najja nenkola video nentegeeza omukulu oyo aponye nti ebibyo biwedde era bakuwa okusigibwa kw'abalwadde olw'ensonga nti aponye yali apalapalanya nga tayagala kuzza ebintu bya Yoseri bya Geneti na Natasha ne bamuwamba era bamuwamba ne bamutwala najja nenkola video okusinzira ku social zange ne mbagamba nti tasobola kumalako omwaka guno era nayogera ekigambo kimu nti muwadde okusigibwa kw'abalwadde n'enkuba n'akabonero nze ne musiibula era nze byagudde otogabadde mawulire kati mwenna abatajjukira kano ke kalanga akateekebwa ku social media ne ku TV ze Uganda ng'omwami ono abuze ke kalango akateekebwako ng'omwami ono abuze aponye kali ngenda kuzomwe lwa Sunday bakala mukagamba bwe kati a disappearance of Mr. Holland Byamugisha aponye reference number SDRFEF Lower Police Station Mr. Harold Byamugisha Aponye Limited announced the disappearance of Executive Director Mr. Holland Byamugisha in the bracket Aponye. He was last seen in Ntinda on Sunday 8th January 2023 driving his motor vehicle Range Rover white in color number plate UBF 071D. This is therefore to inform the general public that whoever has any idea of his whereabouts, please call a number Sigenda Zisoma or report to the nearest police station. The reward of 5 million Ugandan shillings is available, says management. Nze serabira ebintu byange mbira nayo lwakuba nti simu zangu olumuzibula ne zigenda ne siba gasobola kola ki sisobola yiino eno enoti gye baateeka ku mutimbagano enkera nenzija ne mbabuli okusinzira ku kyechalo ne bagamba nti oyo baagala bintu ebyo bizaayo era essaawa yonna agenda kufa namugambirawo kati sikyagala nnyo baleekaanya buli gwe ŋŋamba nakujja ne nkugamba kitegeeza gw'omanye ebiddako kati fun enough mu kigulalo gikyaleero kambazeyo katono embuulirire tefa yonna ekivundulwa nti omuntu bw'ofunye information togitwala wati weesulayo gwa naggamba wulirize bikugambiddwa oba omuntu oyagala mulaba omuwulira wulirize bigambiddwa kubanga tutwala obudde ne tulisikinga okujja obbawa information n'abagituwa tulisikinga kubanga basobola okumanya we yalinkingidde naye mmwe ne mwefuula nti bye twogera si bituufu oluvannyuma ne bivaayo ate ne mutandika okwebuzabuza nga bafuka banaaba kale bwe ŋŋamba nti okwerinda si buti ensanafu etambula egaludde buli muntu weebereremu kubanga k'okufa kukulinze kati era kano kalinga ngenda kuba nga ndabula mu kigulalo gikyaleero ebintu bingi ebibadde ku mutimbagano bitambulidde ku mugenzi ono naye nze ngenda bagamba nti buli muntu yenna gwe nali njogeddeko ng'okimanyi nti nali nkwogeddeko essaawa yo tennatuuka oba nagiyimirizaamu katono otherwise ogenda omwami olabadde akolera Natasha ne Geneti
ebyobugagga byonna babibalaze bulungi nnyo na buli kimu naye nabagamba nti Museveni ne famire balina enzita ez'enjawulo ng'eza accidenti obutwa n'ebintu ebirala baga blood clot naye ngenda bazzayo katono nnyo era nga njala bategeeza muwulize ebibuuzo byange bino mulyoke mutegeere bulungi nnyo. Omukulu ono abadde mukozi wa state ng'era ayina abakuumi ayina ne ddereva amuvuga. Enfa ye waliwo enfa kati gye bateekawo bamala okutta ng'omuntu ne bakuteeka mu mmotoka ne basetinga accident ne bakuba ku side yo n'ofa enteekateekawo eri olwedde omuntu abeera mufunga bamaze omutta ne bajja basetinga accident nga accident ey'omukyalo ono Sadrin Karasco Sumaya mwena bajjukira Karasco Sumaya kati enfa y'ono okusinzira ku sose zange akabinja akatta Karasco Sumaya ono omukyala munnamawulire eyakavalinga struggle ya Kyagulanyi oyo omukyala munnamawulire akabinja kano ke kamu akakola omulimu ogwo ono Karasco Sadrini Karasco Sumaya munnamawulire enfa gye yafaamu exactly gye baseemu n'omwami ono era kati njala soka kubuuza ebibuuzo bino wammanga. Emmotoka eno nga mugiraba nga mugiraba yatomedde bwetyo yatomedde ku passengers seat naye engeri gye yatomeddemu etomedde lole etisse esobola okwonwa emmotoka etambula n'ekyuka n'eva mu kkubo neyekiika bwetyo it is impossible tekisoboka ekyo nkimaze. Dereva w'omugenzi ali ludda wa taliiwo omugenzi abadde n'abasekuliko abamukuuma bali ludda wa tebaliiwo lwaki bakonye ku saidi y'omugenzi yokka ekyo nayo kibuuzo kiri awo mwenna abadde tebakimanyi wulira kino mwenna abadde tebakimanyi bw'oba nga Yoseri yakwatako emmotoka Land Cruiser V8 empya nnyo modo ng'agikuwadde oba oli musumba oba oli celebrity oba oli ani ng'emmotoka V8 Land Cruiser Prado zimuvuga zimpenkone ng'emmotoka ezo ziri computerized nga mwenna muzitwale zikola service ku Toyota Uganda company owningibwa Toyota Muganda wa Museveni emmotoka zino zonna ziri computerized nti n'okugikola service ebiseera ebimu service zibakola nga ziri computerized Toyota kenyini yakola services emmotoka zino emmotoka eno gisula ku accident tekitwala budde nga bakozesa software goyinza okuba ovuga emmotoka ne bagikola software update n'oluzinga control n'oluzinga okusiba ku mmotoka eyo emmotoka okomekereza okola accident kyekisooka mwenna Museveni gwawe emmotoka zino empya eziri computerized V8 Prado koza kamanye nga akoza n'owebbwa emmotoka oyinza okuba ogivuga n'ekukyankala nako kumbe bo bagenze mu system nga bakozesa software ne bakyusa emmotoka eyo entegera yaayo emmotoka n'ekulwa Windows oba ne bagiwa Windows nayo n'ekulyawo over kubanga mmotoka mwenda muzikulira Toyota ye Muganda Museveni yalina company eyo ekyo nkimaze mwenna bawa emmotoka ezo zirimu slow killing poison ekyo nakyo njagala mukitegeere kati ekyo nga nkimaze njagala osooka weebuuze omwami ono okufa kwe kwazze kibwatukira naye nga gyevudde katono baalina enkaayana wakati we Janet ne Natasha nga baagalazeeyo ebintu era ebintu bino bimu byeyazizzaayo byayise mu mikono gya Drake Lubega gwe badde bamaze okuwa ebimu ku bintu ebyo okuli n'ekizimbe kya paaka enkadde wali ekikuwa ekinene ekyo nakedi ezimu zaali zimaze okuddayo ewa Drake Lubega kati omwami ono era yabadde akola amawaggali bayagala ganakoze ebintu bino already kali ke bamuwamba bali bamututte kumusayiningisa by force asayiningi papulemizo n'agaana yoga ukatukute tujja kukwata mpola era gye mujja kumujja tandika okuwulira nga bakayanira ebintu bye
nga mugenzeemu ba trustees awo kajja kuba kawedde bulungi kati gwe yenna ali eyo ng'owakanya information ffe tetugenda kufaayo naawe ffe tugenda kujja tuteeka information ku social media ebeereyo abaana bajja gijjayo bagibateereyo era mujja kuzuuka nga wa family member yafudde oba gwe kenyini ng'ofudde nga muganya okutegeera naye bwe yafuna emmotoka mpenkoni V8 ebintu bibiri byerinde bw'otafa smoking poison ogenda kufa accident enteeketeeke kubanga emmotoka ziri computerized oli asobola okusinzira mu ofisi ye n'ayingira emmotoka eyo nga gwe tomanyi n'agikyusa amadinisa n'egaana okukola kyeyina okukola n'ebibuuzo bye mbabuuziza eyabadde amukuuma kubanga omusajja alina abakuumi babadde atambula abakuumi bali luddawa duleeva ali luddawa kati ndo mutegeere buli gwe nagamba nti essaawa yo etuuse wano nga nfundikira ekigula lugi mwenna abayimbi abali mu Uganda ng'omanyi nti oli ku federation ya Elisa Musuuza ne Shiba Kalungi nga munnange abatwala ku jam sessions ku Sereni Suits emutundwe n'ebitundu wali ku Sereni Suits emutundwe ne wali ku Mistil Hotel ne mukuba jam session ne mulya chips and chicken ne mulya ziwaini ne mulya buli kimu kyemwagala ne mutandika okutandika okukuumula omukka na empewo ya Uganda ne Kampala mulye nnyo naye bye mulya nyamusi yabisasula kitamusi yabisasula koloza lwaki bukyanga bazimba hoteli ezo ziganya okukwatayo lwaki baleeta mu abali mu federation mugende mu jam sessions buli alya nanywa koza kamanye nga koza no webba kubata baagala mujja tandika okufuna complications mutandika okutondoka ng'ebiyenje fe tujja kuwugwa fe tugumaze okubagamba nga tetuna kyakola kati buli muyimbi yenna agenda ku Serena Suits nonywa nolya noteeka amagulu ku mmeeza ne ku mistil nga mukola jam session bye bye bozaki batola mukole gundi mukole jam session tebaina go bagalako mwenda bajja batta bamale omu ku omu ate nga mwabulya ddobutwa ate nga mujja bulya mulya chicken and chips ne baba wine ne mulya mbwegira ne muzimbe muto mukola maifu ne mutandika okulekanira eggwanga nga muli mu nonsense mujja kitegeera nammwe mbatumiddeko nnyo nenga mujja kitegeera wano omuyimbi omunene nnyo gwe nabaga wali omuyimbi omunene nnyo ajja okufaana tufa ate nga agenda fakatwa slow killing poison ogwereranga kando y'omukyaki n'ogwerera mpola n'ogwerera syo n'okwegenekereza kale awo nvuddewo ku kigula lugikyalero nkigadde embuulire tefa yonna abali mu diaspora bagulawo account babuulidde mu abayimbi abali ku Serena Suits ne ku Misty babuulidde n'embuulira ono omusajja nali namugamba dda kati awo mba nvuddewo mba ngenze ku information endala eyandeese gerwa mukulu Emi Katabazi ntandise naawe omumyuka wa director wa ISO wazze mu America n'ekikutute mu America kyonna kikulu munoonya Robert Kyagulanyi Center muna buli omu asoboka okumujja mu Lumbuye naye ngabe nabaga tubakola ku profile essaawa zino oli mu America yiggwa wano Emi Katabazi oli wazze mu America if I'm not mistaken already oli mu America wazze mu America siyo gwe Emi Katabazi naye ndowooza naffe engeri gye tugenda tetutudde tukola profiling eno ye family yo eyo si ye family yo nga bwogiraba yonna tugirina yonna tutandise okukola profiling muve ku baana bali mu kwasa miryango obugego obukalu fe tukola profiling eyo si ye family yo yonna nga yeggwa n'atudde wano maama omukazi wo baganda buli kibi n'abazzukulu eyo si ye family yo kati mukulu ffe ogwaffe tugukoze ne mujja kutegereyo Emi Katabazi ne family ye naffe tugifuna mukwata abaana mbatokyalinge ebisigadde mujja biwulira gwe nawe nkuvudde ku kati njala ngende ku mukulu gwe nabagambye wenzija ngenda soka kwogera ku nsonga za mukulu ono Lubega Mukaku tugende ku information gye nabagamba okujja ku exposing ku Friday buli omuntu ulakwate kalamu kalira mukulu Mukaku oli otya je baliko kansulenti oli bulungi bakuwadde airplay oli ku TV ogenda oyogera okuba ebibajjagalo okwegamba oli awo nenjala ategeeza public omwami oyo omanyi bavumanya abantu abavudde ku kyeyo nga tebalina kye bakoze nga tebamanyi lwaki bakikuba kibadde naye omwami oyo ngira mutuuma erinnya eppya temutaana muyita Lubega Mukaku ye kyeyo drop out
bobo onoonya bakyeyo drop out nga bwe tugaa nti omuntu ya dropping out of senior school or primary school kati nono ya dropping out from kyeyo. So the UK kyeyo drop out mukaako Lubega wumuzaako ku ntwingiriyo n'omutwe gwo kubanga tojja kusobola bintu bino. 1 information gye nkulinako mpanvu bye nayogeddeko lubyadde bitono. Ekisooka Lubega mukaako njagala public emanyi nti oli kyeyo drop out azini kyeyo drop out wa dropping from kyeyo nga tolina kyokozeeyo. 1 ng'oggyeko okubeera kyeyo drop out oli smart wire ayina 12 packs. Smart wire ayina 12 packs nga gwe omulimu gwo kwebirika ku bakazi balina ssente na kubafera oli conman. Ebbanga aliwa mere Bungereza webaka ku buli mukazi gwali osubira kagenda okuwa ssente n'empapula abasigadde nabo bali bakuwa obasanga balaba era tuwasobola kufuna kiwali oyina kufuna era kyovula wavaayo tofunye na mpapula waleko ozadde ne mukwano gwo n'odduka n'ogenda okuteekawo child support. Ekyo si kyekikulu. Mukulu mukaako smart wire 12 packs kyeyo drop out. Njagala ensi ekimanye nti gw'omu ku basajja abaalya era monna DP gwe bayitanga eyali abesinga ebweru omukulu ono yali gwe kennyini guwa mulyamu olukwe gwe bayita Everesto Nyanzi. Njagala tegeeze gwanga mwenna abaali bamanyi omukulu gwe bayita Everesto Nyanzi yali musajja wa nkyukakyuka. Olwo musajja yamubega n'amuyingiza eggwanga ng'amudyesedese kumbe yali amuleeta mu katego ka Museveni. Everesto Nyanzi yasibira luzira Museveni yamukubira ekiiso n'amujja mu mbeera y'ensi naye nga eyakola ekintu ekyo yono mukulu kyeyo drop out 12 packs mukaako Lubega ye nga smart wire ye omulimu gwakunoonya abakazi balina ssente kubajjako ssente bafera. So njagala public etegere nti gwali mu lukwe olwabega Everesto Nyanzi omusindiikiriza okujja e Kampala Museveni n'amukwata yogayoga luzira n'omukubira omuto Everesto Nyanzi n'afa. Kati njagala ensi etegere nti byokola olwaleero byonna si mawulire kubanga basajja mwembale mwaganya okwewummuzaako nga muli basiri bazibu naye ng'ate ensi temanyi nti amagezi muyina matono. Ebbanga ly'omala Bungereza mukulu watandikawo n'ekibiina kiwateeka mu kwesesego weyita nti baganda bumu nga mulimu n'omwami gwesigenda kwogera manyeka nga wumuze ku lw'ekitiibwa kye naye nga ekintu kino ki organization kiwafferemu abasajja n'abakazi Bungereza wakikolera ku Upton Lane East London gye wakikolera wali office gye wakoleranga ebintu bino era waffera baganda bangi nnyo n'obajjamu ensimbi nga bagenda basupportinge Obuganda mu bintu byonna balina okukola n'okufuna enkyukakyuka era gye wadduka wavaayo n'amasuuti n'engatto mbojja kwesimba okuwa president kumbe sente wali ogenda kufera bafere. Address entufu bwenda bamanyiwo eri 130 East London Upton Lane E79 LW kyekifo watulanga okufera bannayuganda bonna baganda abali mu ggwanga erya Bungereza n'obajjako ssente n'odduka okujja e Kampala mbogenda kwesimbawo. Ndowooza otegedde onaatera otuuka ku buswandi bwennyini bwe naggambye timulekerangawo kutinkula entalo ze mutajja kusobola. Olidde mukulu tugenze mu maaso. Era mu Bungereza gwe musajja omu ku kabinja akali akabadde mu Bungereza n'okwetoola Europe eriyo obinja w'abasajja nga bano ba smart wire omulimu gwabwe gwa kunoonya mpapula na kuula bakazi kubajjako nsimbi gw'omu ku bo waleka obbye abakazi bangi nnyo nakati bw'okyakubira amansimbi bakuyamba okuwa ensimbi naye ng'ate omusajja omukulu alema okwekolera ensimbi n'osala okuva e Bungereza nga toyina kyeweekoledde nga n'essaawa zino gy'osula omusajja omukulu agamba nti yo presidential material obuuza ebibuuzo bingi nnyo toyina wadde ennyumba ey'emizigo ebiri oba ey'omuzigo ogumu wadde basimatoyi otambulira ku booda osula mu busokisi zooni nga ne booda omala ziramuza. Nakulabyeko yogera ebigambo bingi nnyo era ng'olubalaba Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya National Platform n'ekisookera ddala wagambye okyali mmemba w'ekibiina kya National Platform sebo nzijukiranga bwe twali tugenda mu kawulu baakugoba officially you were dismissed by the party and you were dismissed from people power baakugoba. So ojja ku TV okwogera nga state agent gwe baasindise so singa member wa people power oba wa National Platform. Reason being already okolagana retired Kano Kizza Besigye ye mukama w'essaawa zino naye wano werina ebibuuzo byange bibiri.
era wenjagalira buli muntu yenna ateeke okakabuuza lwaki ebibiina byasookawo omuli Democratic Party omuli UPC omuli FDC omuli Jema n'ebirala byo teri abyogerako wadde obibuuza ensaasaanya eya ssente eziri mu constitution ezawandiikibwa okuddukanya ebibiina by'obufuzi lwaki buli mutamiivu lwaki buli museegu lwaki buli kagwa ensonyi lwaki buli aloota ng'ayimiridde waggulu akojowa ajja n'abuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kye ssente ze bafuna baziteeka luddawa Robert Kyagulanyi Ssentamu yakamala mu kibiina ky'ebyobufuzi emyaka ebiri gyokka in fact nago mu kitundu UPC emaze mu byobufuzi emyaka egigenda 30 DP as well emyaka 30 babadde nga leaders of opposition nga bafuna ssente mu constitution ya Uganda mwenga temubuuza era temwogera ngera kubuuza at this particular moment okujjonga mwinago mukolerera ababuwa basindika ojawo obuyinza obubuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu essente parliament zesateka mu kibiina n'ensaasanya yazo gwengaani ogenda kunkolera ekintu kimu dayo mu Democratic Party okwatela Robert Mao omubuuze ssente zonna DP zibadde efuna zibadde ziragawa era badde bazikolamu ki dayo obuuze mukama otandikano Kizza Besigye amaze mu opposition for a good 20 years nga receiving the same amount of money omubuuze ssente zino zonna badde bazispendinga luddawa njagala ombuulire wabuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu mbu agenda eweru agenda ne Lumbuye agenda njala kubuuza Robert Mao waberedde President General wa Democratic Party ebula abadde agendayo nani njagala ombuulire lutandikano Kizza Besigye abadde agenda okulambula ebula abadde agendayo nani mpozi kati olwokuba omusajja Robert Kyagulanyi Ssentamu yabategeera n'amanya abantu kibalina otambula nabo yali tasobola kutwala mukaaku wano n'empapula zonfu wave Bungereza nga bakugubye oli mafia njagala osooka ombuulire obadde oyagala atambule naawe wojjidde ku TV n'oyogera ebintu ng'obijja bya Democratic Party oba bya FDC n'obifuula kifuula nnenga ate n'obyogera ku NUP bwe yandibadde agenda mu conference naawe ayogere ebigambo nga naye wooli n'ogwo omutwe gwo omukala okulinga eddebe ly'emmwanyi nkubuuza wali oyagala ajje atambule naawe ola woyogerera ebigambo bya FDC ne bya DP n'obigatta n'obifuula bya NUP ku binsi by'ensimbi bwe yandigenze naye mu conference biki by'otandiyogedde oluvannyuma kitegeeza you are empty head mu magezi toyina yensonga lwaki basajja mmwe obadde mu opposition for the good 30 years toyina basima toyi fuuti 5 ku 6 towalinaawo toyina wadde n'ennyumba opangisa abaana bakulema okuweerera gwe kennyini weeremeredde olubuto lukujjudde enfaana tonna kyosobola kukola kati mukulu bwe mbanga musiriwaza abantu mwegendereze nnyo kubanga tukooya akamanyiri mu bisajja ebikulu bitusibyeko wano mufundisa abaana babandi embuto temuva mu loogi naye ng'ate muyina obuvunaanyizibwa obw'okukola mumutuvumisa abasajja nti tulina obuvunaanyizibwa naye ng'ate abasajja tulina obuvunaanyizibwa kati mukulu njera kubuuza in the shortest period of time of 1.5 years odo otya ku TV notandika okubuuza accountability y'ekibiina kya National Platform ng'obuuza Robert Kyagulanyi Ssentamu nga mukama wo Ritandikano Kizza Besigye abadde mu opposition for the good 20 years nga tobuuza nkuwadde accountability ey'ekikomando nga tobuuza nko Robert Mao abadde mu opposition n'ekibiina kya almost for 35 years nga tobuuza nga accountability for the party. How dare you ojja ku National TV ne bakuwa airplay n'otandika okwebajjagala ng'eyalidde empuuta n'ebinyeebwa obuuza accountability as who tolina kifo mu NUP wadde okuba nti oli kansala simanyi oli coordinator oli luddawa wadduka n'ogenda n'okivamu kubanga oli mbega kati bakulu mulekera okusiriwaza eggwanga mukaaku wumuzaako entwingiryo wansi olesofe z'abakazi e Bungereza ozaddeyo abaana e Kampala tolina adde ennyumba in fact n'engoye z'oyambala ezimu ozijja wa dobbi n'ojja ozambala ojja ku TV osiba mukatalo olamuza omusajja omukulu wogendera mu owino ekibuye n'olamuza obutungulu n'olamuza ennyaanya n'olamuza ettooke bali kusalireko ne booda n'ogiyimiriza ng'omugaa nti ngenda Kampala ew'50 tuwadde 3,000 nga tolina ddesere sobola kugula booda mukulu ebyobufuzi byakusala amagenda n'amadda naye ng'ekizibu kyo si kutegeeraako ekizibu kyo wali mu controlling obwongo bwo
n'obusajja bwo kubanga sente zonna ezisinga obwo nkyentegeddeko zigwera mu biwojjolo. The moment kasitoba ngoba concentration yo yonna omubiri gwe guli ku kiwojjolo awo nga gobongo buli sakodi awo ku kiwojjolo tosobola kusigaza sente mu mpale wadde okubeera n'obuvunaanyizibwa buli kyotunula bwo era kyokola nti omegereranga omutambaze olwera ku TV musajja mukulu ku myaka oli mu nkaaga naye wenna omegereranga omutambaze okitegeeza nti obwongo bwasetolinga mu bakazi. That's why Bungereza tosobola kuddayo abakazi bakunoonya e Kampala abakazi b'okwabudde bangi kati oli ku TV oli ku mwana w'emyaka 37 gw'olina emyaka 6 toyina nnyumba toyina mmotoka toyina basimatooyi toyina kibanja nga ne gye bakuziika otyayo gendayo okujjako okukolera Museveni. Kati gwe nno sigenda kulwa kubanga ebyokukolanira bingi nnyo nti obudde nabadde nabutono nnyo bukwogerako naye njala kugamba kyeyo drop out weewummuzeeko mukulu kyeyo drop out weewummuzeeko kyosobola kiri ekintu eki kumegereranga omutamazeewo kusente zimalira mbiwojjolo kulamuza boda butungulu nnyanya omusajja omukulu olamuza otya ennyanya olamuza otya ennyanya n'abakazi balina ebizibu ng'osanga omusajja olubuto olumu ng'entumu ya kasasiro ayambadde suuti nenga mu nsawo ayinamu nusu 10 n'akuyimiriza n'agamba my sister can I talk to you omwayo kuba byayigo kusala enviiri n'okwambala obusuuti olubuto ne lukulukira kumba omukka mweregwe guno talina adde n'ekikumi n'akuyimiriza yayagala okuwujja ekiwolojjolo talina ssente mutuuka mumaze alina okuwa ssente neza boda tazirina ate yeewola ku ggwe kati such people obwongo bwe bwasetolinga awo naye nga bumubuuza birimu amagezi tasobola kuddamu nuupu yakamala omwaka gumu n'ekitundu ogibuuza accountability FDC ya mukama maze emyaka 2 nga togibuuza accountability DP eri myaka 4 togibuuza accountability. What is your main agenda? If you are not set by someone to destroy or to blackmail Robert Kyagulanyi, what is your main agenda? Monopu tesobodde kuteekawo demonstration. Since when you were in DP, how many demonstrations which took place in Kampala? You went to join FDC. How many times did you organize demonstration? If you say that you're in opposition, why didn't you join Robert Kyagulanyi Center and organize the mass demonstration across the country? But you are doing nothing apart from moving around calling women. That's the only thing you can manage, but not politics. So, mkulu njala kugamba wewe umuzeeko, au tuvudde katugenze ku program entufu ya tulese. Basa, ate sagala mubudde, era mu handlings over ku mukulu mufumbira wa Yuswa omusajja omuku waddenze mutadde sinabudde kubyokola tulina bingi nnyo. Njagadde muteekaawo era ekyajja kikuzunza ng'ova mu DP ogenze mu FDC ogenze mu wokutuwaaka ojja ozunga buzunzi bwoti tolinawo otudde oli kitengejja musajja mukulu weewumuzeeko tugenze ku video entuufu eyandeese. Alright. Katika nsubira nti omukulu Mathias Mpuuga Nsamba atuuse, Robert Mau, Charles Peter Mayiga, Yoseriti bahabala otabase mutano wa Karensi tamzezede nsanga bisibe naye atuuse. Ngenda kukola video n'obwegenderevu era buli omu njagala ompulirize n'obwegenderevu nnyo nga nfuluma information eno y'olwaleero. Nabaga ebbugu mulingi wano tuli mu ssama. Nabagambye nzija ku Friday kwogera nsonga zino zibere nnambulukufu. Waliwo omukulu gobatisirika ku social media kuno naye ebintu bye tasobola bibalambulira bulungi kubanga naye mukozi wa state nambagamba dda. Baina nakakutu bakayita Liberty TV kabera ku social media kabera ku Facebook ne kabera ku TikTok ne bajja ku videos za baziteeka ko ne bazinterpreting ne bazikyusa se baagala. Oyo mukulu gobasoko okuwa information oba gobasoko okuwa take iyo kuleta ekibozibozi kye bayita federal nga akisomesa bana Uganda. That's the only way to go. Njala soka bategeeza omukulu oyo Kimbugwe n'akabinja ke. Kimbugwe tabanga ko munabya abufuzi oli Kimbugwe musajja omufere akola yali akola mu sports betting district twagibawa bino byonna nga omanyi musajja Munyarwanda awedde emirimu bamuleta mu settinga era buli kimu kimayine ka group yabuzabuza abantu baje tutugenda gendayo n'ekibozi kyabadde afumbire bago basoko kuwa information eyokukola kiki
ki federal ekujjo kyogera eri abantu naye ngenda tandika video eno nga ngisenka buno yekisokera ddala federal system of governance yandibadde nnungi nnyo mu ggwanga erina obukulembeze obukyuka mu mirembe kyekisokera ddala federal system of governance bannayuganda bajagala kuva dda naye yoseeri n'akabinja ke n'abazungu ne bagiremesa kubanga bakimanyi nti uganda ng'ensi tewera waliwo ebitundu biteesobola ng'ekitundu kyokka tusobola okweyimirizaawo kye bayita buganda ebitundu ebirala bisaana kusapootinga ne bagamba no tetujja kisobola ate nga n'abakulembeze bano bannabyabufuzi baagala osigaza obuyinza nga tebasobola kukkiriza federal system of governance kati olw'okuba tubadde ku pressure batandika okukyusa ebiboozibozi ngenda kubaabya nabage ngenda saagala muntu yenna ngenda kubaabya yoseri ndowooza otuuse tunajjukira byafaayo nti yoseri y'omuntu eyajja mu uganda ng'azze ku mission yakufuga ggwanga naye nga si Uganda ekyo kibadde ekibagamba ebbanga lyonna mutabani wa Kalekyezi era mu kulumba olubiri mu mwaka gwa 1966 yoseri ono yennyini yali omu mbega kafulu eyabega Buganda okutuuka okulagira mukama we Milton Ome Opeto Obote okulumba olubiri era bajja okukola final conclusion eyokukola survey n'okumaliza buli kimu kubanga omugenzi Sir Edward Frederick Muwangula Muteesa yalina enteekateeka egamba nti buli kitundu kyefuge nga kisinzira ku buyinza obwakiwowa n'ebyobugagga ebyensibo ebikirina n'okwefuga Museveni bwe yakimanya ng'akolagana ne mukama we Milton Ome Obote balumba olubiri era ne batwalaganya Ssekabaka Daudi Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa nga ndabye simufungizo yogayoga ng'abinyise mu nsuwa mpaka mu ggwanga erya Bungereza ate naye mu kiwejjowejjo gye bamulumba nga bakozesa omwana omuwalero omuganda gwe bayitamu n'awa Ssekabaka kanyo kawulire mpaka lwe yakisa omukono mu ngabo nakati bye bizibu tukyalimu olwaleero oyeye Museveni olwaleero kati emboozi etandika etya olunaku lw'ennaku z'omwezi ziri 7 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 mugenda tandika okuwulira ekiboozibozi kya federal oba kye tuyita federalism nga kiteesebwa ku radio station kiteesebwa ku TV kiteesebwako kubamu kuba Babaganda abali mu kabinja ka Buganda Caucus kigenda kuteesebwako ne mu parliament era kigenda kuleetera Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga okutandika okukola kye tuyita Buganda tour bw'anaava mu Buganda tour agenda kukola countrywide tour nkiddamu kino kigenda kuleetera akabinja ka Buganda Caucus okutandika okwogera emboozi za federal kigenda kuleetera parliament okudiscussinga ku kigambo kye bayita federal kigenda kuleetera Charles Peter Mayiga okutandika okukola Buganda tour ng'ayogereza Abaganda ku kigambo kye bayita federal Wepo ne Mathias Mpuuga Nsamba nga batambuza ekiboozi kye bayita federal naye mu kino we bagenda okuva Yoseri wagenda ng'okkuba enkambi ng'abuuza abatuuze baawo nga bamubuuza kubanga Mayiga n'Empuuga n'akabinja kagenda okuba katambula kagenda kuba kaseetinga ng'abantu abagenda okujja ku mukolo gwa Museveni omugamba ssebo twakusaba dda federal omutumma Yoseri abagambe nti nze federal nga ab'Emmengo basabye kati ngenda kuba mubaddiza nze sina buzibu era federal mubawadde federal kigo bagenda obbawa wuliriza bulungi nnyo kavudde kwanjula video etandise ng'ennaku z'omwezi 4 omwezi ogw'omusanvu omwaka 2023 waaliyo olutuula ono lwali mu State House Entebbe lwatandika saa 12 ez'akawungeezi ne likomekkerezebwa ku ssaawa 6 ez'amatumbi budde era olukuŋŋaana luno lwatuulibwamu abantu bano wammanga nga bateesa ku puroguramu yaabwe nga bw'eneetambula mwalimu Yoseri Tibahabulwa Lutabaisirwa mutabani wa Kalekyezi tamzezedde ensanga bisibe nannyini kabuyonjo tambula lukwata senior mwalimu Nobert Mau bagamuyitanga Nobert Mawobe mwalimu Wasanya Kaloli Gamulengejja Saalongo Peter Mayiga Kawenkene Mr. Alaje mwalimu Mathias Mpuuga Nsamba Lupu mukuugira ujjolo tuli amukwatira nsawo be bali mu meeting eyo mpozi n'abali mu bisenge nga bawuliriza n'okwagala okutegeera ekigenda mu maaso lwaki meeting eno yaliyo era lwaki bino bigenda mu maaso ekisooka kikino kakibategeeze mutegeere bulungi nnyo
bana basajja bagezezzaako buli ngeri yonna esoboka okukuba mwana mulenzi lwa Kyagulanyi Ssentamu buli waamu wabula balemeddwa. Bagezezzaako musiga ettoomi nga ku kabinja k'amayiga tekuli awana Kyagulanyi. Kabere empuuga munnange ekiradda mu kakkoliro n'aseka. N'asirika. Yoseri nga avujjirira n'abalala. Ne bagezzaako emirundi egisinga omungi okwagala omuttaagaanye. Ne bamugaana okutambula lwatambuddeko ne kiyitirira. Kati bano abasajja nga banoonya butya bagenda okussa Robert Kyagulanyi Ssentamu wansi. Kati solution gye baleese y'ey'okuleeta ekigambo kye bayita federal mbu bafune kubanga Museveni mu meeting ye yabagambye the fact is na losing credibility na losing following na losing omukwano gw'Abaganda neetaaga okudda mu Baganda naye enkomyewo ntya bana bampembe bensomye ne bajja mugamba ffe tulina pulaani esobola okuzza Abaganda mu ngeri yonna esoboka singa tuba tuleesewo pulaani ABCD. Pulaani gye bamugambye bagiyita federalism oba federal system of governance naye ng'ate si federal. Kino kiwaani ekiwandiike mu ngeri gye ngenda okubategeezaamu. Tutandise. Mu meeting eno pulaani gye baleetedde Yoseri yabagambye nti sikyalina muntu anjagala mu Buganda. Nkoze ntya okudda mu Buganda okuba nti nina omukwano. Abantu bensomye okuli Robert Mao, Peter Mayiga, Poga Mathias n'abalala ne bamugamba ffe tulina programu gye tusobola okuba nga tudraftinga Abaganda tubumanyi bakyamuukirira nnyo kasitoleeta ekiboozibozi n'okibaguza bajja kudda. Era ne bamugamba tusobola okuleeta pulaani eno Abaganda ne bagifollowinga era n'oddamu n'ofuna laavu ey'Abaganda ne bakwagala. Olwo Museveni n'abuuza pulaani ki? Ne bamugamba ffe tuzire pulaani ey'okuleeta enteekateeka ey'enfuga eya federal tugambe tugenda giwa Baganda naye nga federal eno si federal original wabula federal enfumbe oba enjingirire naye nga federal tubalaga nti yeeri naye nga ate mu nteekateeka federal ndala. Yoseri nga omanyi nti amegereranga gwe banabba mu katale nakkiriza enteekateeka eno. Omanyi Yoseri kwoli, mukazi wo kwoli, Mayiga kwoli, Mpuuga kwoli. Abasatu bano okuli Robert Mao, Mathias Mpuuga Nsamba, Ssaalongo Mulengejja ne Mpuuga ne bagamba nti bo bali determined nnyo oba balina ekirowoozo era bamalirivu nnyo okukuumira Yoseri mu buyinza kubanga nabo bye bafunya bifunye ku mulembe gwe. Abasajja bana basatu bakola ki boogera era nga tebaagala ave mu buyinza. Ne bagamba nti bo bagenda kukola ekisoboka kyonna mu wiiki gye bujjako entono nnyo Norbert Maobe ye minisita wa ssemateeka agenda kuleeta bbiiro ku ssetteeserezo w'eggwanga parliament nga bbiiro eno egenda kuyitibwa federalism etebulingibwe mu parliament eteesebweko naye mu kuteesebwako kuno ensimbi already zatandise dda okuyisiŋŋanyizibwa mu mikono eri ba MP abamu naddala abali ku ludda olulowoozesebwa abantu nti luwakanya so nga ate teruwakanya bajja kukola musimbi era ng'abantu bano basasuddwa dda ensimbi era nga basinga obungi bakkiriza dda muuvu eno ejje. Omuntu agenda okusooka okukkiriza enteekateeka eno mu parliament agenda kubeera Mathias Mpuuga Nsamba mu parliament ate nga yagamba leader of opposition era agenda ogisupportinga olwo agobererwe bonna abamulya mu ngalo olw'okuba nti akasimbi weekali gurupu mujja giraba ebyange mbyogera ng'omusizi agula Siyaani nti ngenda kuliirako bantu bange. Tugenze mu maaso. Oluvannyuma lwa bbiiru eno okutebulingibwa mu parliament Wasanya Kaloli Charles Peter Mayiga ajja tandika pokopoko obaka weefube ow'okutambuza ekiboozibozi ekya federo mu Buganda nga yeetooloola ebyalo emiruka eggombolola
zonna okwetola mu Buganda era ndowooza bwe mba serabidde yatandise dda n'ebizinga by'ebivuma bwe mba serabidde yatandise dda mu bizinga by'ebivuma mayinza ebyange nkusuubiza ningenda kuleeta information naye njikuleetera yatandise dda campaign eno nga yeetoolola era nga n'ekigendererwa kye ekyekusifu. Wassanya Peter Mayiga ajja kukola kye tuyita Buganda Tour Preaching Federal. After there, oluvannyuma ajja genda mu maaso okwetoola ebitundu by'eggwanga byonna ng'agenda atunda emboozi ya Federal mu bantu ab'enjawulo okuli mu Buganda n'ebitundu ebirala ng'abaguza ekigendererwa abaguza idea eno eya federalism. Naye ekisinga okusesa mu bintu bino byonna Mayiga bw'anaaba amaliriza okukuuta akadingidi ak'emboozi ya federalism mu bitundu gy'anaaba amaze okuva ate mukama we Yoseeri yajja okuzza olubu lw'ekigere ng'olwo Mayiga Mpuuga Mau bamaze okuseetinga endiga zaabwe ezinaaba ku mukolo ogwo okugamba Yoseeri munnange twagala federal nga bwe watusuubiza era Yoseeri mu kwebuzaabuza ng'afuka anaaba oba aloga mujja we ajja bagamba nti nze federal gwe mwagala Abaganda bamusabye ate nze ani agaana oba wadde olwo nno kikwatagane bulungi nti Museveni akkiriza okuwa Baganda federal kino kitandike okubasugumbiza nga bakimezezza okw'omusana nti Museveni yoyo gwe twali twagala okuva edda kumbe eno programu yonna bagimanyi bulungi nteeketeeke bulungi nga yakusuula Bakyagulanyi Ssentamu nga bakomye omukwano gwa Museveni nga nabano bennyini bakimanyi bulungi nnyo nti kye bakola kyennyini kikyamu. Yoseeri ajja kugamba bugambi nti obuzinze sinze buzibu bwe mba mwagala federal ekyo si kizibu kyange era federal system ongibawadde era mugifune ng'era Honorable Mpuuga bw'agambye Katikkiro bw'agambye Minister mamawo bw'agambye so federal ngibawadde yatambule agende alekenga bano amaze obateeka mu mundu so nga ate bo kibatunula kirala. Ekintu kino mukyetegereze nnyo eno fake federal egenda tunula oba egenda kuba yeefaananyiriza n'enfuga eya LC system era mu biwandiiko bano bye badraftinze egenda kuba nga ekavalingiddwa oba ng'etunulanga oba ng'eyitibwa LC system of governance under federal. Enkola eno eya federal ey'ekifuula nnenge gye bagenda okuleeta ejja kuba nga erabikanga eya LC naye nga mu katabo n'ebiwandiiko Dronizan bye byalabyeko ejja kuba munda mulinga ebikkiddwa mu nkola eya LC 6 system of governance ng'era ejja kuba ya bikukujju so singa bwe mugirowooza banagiyita. Wassanya Kaloli Charles Peter Mayiga Nobert Mao Mathias Mpuuga Nsamba olwamaze okukola enteekateeka eno Yoseeri buli omu yamusimbi akawumbi k'ensimbi era bagenze okuvaayo nga buli omu abuuseyo n'akawumbi kamu be bantu basatu yabavuddeyo n'obuwumbi busatu obw'ensimbi. Ensimbi zino Yoseeri azijjawa z'ensimbi eza supplementary budget zibawa buli luvannyuma lw'emyezi 6 zibongera ku State House kubanga zirina okugula amataka okukyusa ebyobufuzi n'okugulira bonna babayagadde abagulirire okuba nti bayisaawo ebintu bino. So buli muntu yavuddeyo n'akawumbi k'ensimbi akamu bwe bumbi bisatu bayawukanye nabo bwe baganiriza bonga na kuzomwezi ezo zembategezeza nga bavudde mu State House. Era project eno egenda tambula okwetola Buganda ne Uganda yonna. Mu bano abasatu wakati wa Mpuuga Mathias Nsamba wepo ne muganda we Saalongo Mulengejja omu ku bo alina ekirota nti yandifuuka gwe tuyita governor of federal in Buganda oba federalism in Buganda ku Mathias Mpuuga Nsamba ne Charles Peter Mayiga Saalongo Mulengejja omu mu biwandiiko bino yandifuukibwa governor of federal yandifuukibwa governor of
governor of the head of Buganda Federal, the head of Buganda Federal System in Buganda, kwabo ababiri. Mu lujjudde lw'abantu, ekintu kino kigenda tunula mu lujjudde lw'abantu okuyisa ebintu bino byonna. Abasajja bano abasatu, okuli Robert Mao, okuli Charles Peter Mayiga ne Mathias Mpuuga Nsamba, bajja tunulanga oba bajja twalibwanga abazira mu Buganda abalwanye ennyo okuleeta ekyo ekiremye bannabyabufuzi abadde mbyobufuzi okubbanga nabo ebbanga lyonna mu Buganda abadde boogera obwogezi ku federo nga tebamuleeta so nga ate bano nti federo bamuleese naye nga si federo mutuufu. Kino bwe kinaba kimaze okusambibwa kiba kitegeeza nti omwana muzzukulu wa Buganda Robert Kyagulanyi Ssentamu politically bamaze omukuba ettale ng'omugere gwe bamukubye gwa mbalaasi ogusembayo ebyobufuzi kubanga bano bajja kuba bamaze okwegulira erinnya mu Buganda nga momenti Abaganda bakyamuukirira nga bakimezezza okw'omusana. So nno mu bino byonna bye bagamba mu kibooziboozi ky'Amayiga n'Empuuga ne Mao babakubye Robert Kyagulanyi Ssentamu political olw'ensonga nti Abaganda bamanyi okwaka ng'omusana oluvannyuma bagenda okujjukira nga kyebaguzizza kifu. Kale ndowooza mutegedde bulungi nnyo. Era ne mbajjukiza nti Yoseri ono gwe baakoledde puroguramu eno y'omu abatayagalirako ddala nfuga ya federo kubanga akimanyi nti Obuganda bwe bwa federo teri muntu yenna agenda kuddamu kusugumbiza mu Buganda agenda kuba nti Buganda ekyamwetaaga kubanga Buganda erina abantu erina ettaka era n'ebyobugagga esobola okwebeezaawo. So nga ate mbajjukiza mu 1996 Museveni y'omu abaali mu lukwe olusaanyawo Buganda ate era nga ye mu 1994 ng'amaze okutuddiza Obwakabaka yagamba nti okusaanya Obuganda tekyetaagisa kukozesa bantu balala nakukozesa Baganda bennyini okubusaanyaawo. So nga tetugenza okwetegereza obulungi nga bali mu kusaanya Obuganda Baganda bennyini abakozesa ensimbi z'omuwa omusolo okuba abantu emigaati okusirika ate okulumba abo aboogera ku nsonga za Buganda. Kale nno njala bategeeza Museveni yali mu lukwe olulumba olubiri lwa Buganda Emmengo lwasi wawangusa Ssekabaka Frederick Luwangula Muteesa yogayoga Bungereza era naye mukama we Obote yakolera olukwe olw'okumuwa Kanyooka wulire musajja watunakisa omukono mu ngabo nakati gyali mu masiro g'abajjajjabe ge bakyaganya okumaliriza zeze ensonga ezigenda mu maaso mu Buganda kati mutegere bulungi nnyo. Kino ekibooziboozi kigenda kujja mugenda kiwulira ku TV ku radio bama parliament nga bakyongerako Ababuganda kokasi n'abagenda okuba biteesaako ne Mayiga okwetoola eggwanga n'Empuuga okudda ekola drive okuba nti batambuza ekibooziboozi kino. Ngembagambye nti abasajja bano mu public bagenda kuba batunulanga abazira nga kino ekibafudde abazira kyekyama ekikusike ne mission yaabwe ey'okuteeka Bobi Wine wansi politically bo bayisewo ekibooziboozi kya federo naye nga ate si federo egenda kuba enkola enfuga eya system ya LC5 ya LC6 nga tena kyesobola kukola mu Buganda wadde okuyamba omuntu yenna kubanga ekigendera kyabe kyonna basala ntotto botya we basula Robert Kyagulanyi Ssentamu nga ne Nabugi simufungize. Wano we wali okulya n'okkomba essowaani. Na kino kankyongereko gwe omuntu yenna ng'omanyi okuumibwa basirikale ba Yoseri tibahabulwa. Ku basirikale abakuuma kuliko alina hotline eya Yoseri eya Semwai eya Iso neya Eso nga emia single call gwosobola okufuuka omulambo gwe bakuuma bingi nti oli mu opposition bingi nti oli mu gavumenti bingi nti gwewanika sitoba nga okuumwa. Kati wano wagenda okuva n'okukomba essowaani Yoseri n'akabinjako njala mwotagingire Muhanga Kayanja Inspector General of Police Iso Semwai Eso n'ebitongole ebirala bannayuganda bonna bakola mu Kampala buli mutya mugyebale. Yoseri nakugamba atogeza n'okuba bomu mu Kampala nkono wa Kiso nga nkitegeeza. Olwaleero njagala bannayuganda mwenna mutegeere bwe mbagambanga nti kino ekintu kigenda kubeera otwala obudde otunule toyomba. Wuliriza bulungi nnyo.
ku Sunday ngenda baletera video niwe memme nafu totegana kubeera ku video tojja ebimuli byombulange ku Sunday bigenda ku bizibu wabula tojja kwegayiridde video mbi ku Sunday tojja kansoke mbawo katono nnyo mmwe abali eyo abakyali mu kwewuguusa Yoseri ne family n'akabinja ke bali bubi ngenda bagerageranyako ku Semako Bannamaka atazimba kabuyonjo mu nnyumba ye era nga n'ennyumba teyagiteako kisaakaate ng'ate kabuyonjo zedda zaali zeesuddeko kuva ku maka nga bw'afuna ekidumusi Semako Bannamaka afunuka bufulumisa amezi ekiro n'agenda ne yeetaawuluza nadda kati ng'essaawa zino Semako Bannamaka ate okufuluma ebweru ogenda okwetaawuluza akakkana yeetaawululiza mu ddiiro ate oluvannyuma neyeekazanga omusazi w'obyayi ku kkubo naye atandika okwekaza ku makya nti ani yeetaawululiza mu ddiiro wano kubanga ate ogenda ebweru Yoseri ekiseera kyalimu kyakwetaawuluza mu nju mu ddiiro takyasobola kwetaawululiza bweru nkiddamu oluganda omanyi nkozesa lugumu nnyo kankuwa ekyokulabirako ekitono oyinza okuba olina amaka go tewazimbamu kinabiro wadde ttooyi nga bwe ziri ennyumba zedda nga ttooyi zedda zabeeranga bweru naye nga edda wabeeranga mugumu nga tewali obutabanko tewali buki ng'osobola okufuluma ekiro ng'oyagala kusala byayi oyagala kufuka n'ofuluma n'ogenda n'ofuka n'okumawo n'oggala ennyumba ne weebaka kati ng'essaawa zino oli mu kutya oyina kutuula mu ddiiro lyo either n'osalawo ebyayi oba n'okojowawo n'olongoosa ku makya naye ate embeera gy'alimu ye kennyini takyasobola kgenda bweru kwetaawuluza kubanga atyayo ate ne bw'abanga amaze okwetaawuluza mu ddiiro akeera kwekaza kubuuza ani yayonoonye mu nnyumba wakati kati Yoseri waali njala kubebaza mwenna abaana bali ku social media abakuba ekintu kyekasese I salute you kyayiika kiki kye bagenda okuzzaako nkiddamu ntegeeza public mwebale nnyo okuba kintu kyekasese nabo mu meeting ze baatuulamu bakkiriza mwabakuba hands down ekintu kyayiika kyagaana okukwatayo kubanga batuse n'okugamba nti ekintu kye twakola n'omwana omuto akimanyi nti ffe twattaba abaana bali ekyo kyo njala bebaza mwebale nnyo mwebale ddala ekyo kyekyali kigendulwa kyange kujja ku exposinga Museveni na kumulemesa buli kimu kyalina okukola publicly ng'ensi ekimanyi nti Museveni yatta abaana ne mukoddomu mwankahanga omuli kale kyezikayula muhoozi yennyini ne SFC batta abaana thank you very much mwebale kikye bagenda okuzzaako mujjukira bomo gye bakuba ku CPS ne ku parliament bikoze bityalinga ku Serena bomwezo bazi kuba n'ekigendwa okusika international community area amatu egambe nti Al-Shabaab oba ADF ebalumbye mu Kampala wakati mwakuba bomu bobe nyini nenanga najja natandika okunanaagirira ku TV bomu ne zifa ne kisirikirawo kikye bazzaako kikino wano wammanga Yoseri ekintu kyekasesebo kyamulidde ne family ne muhoozi ne baani bategeka olulumba sinzigu nga baagala kuba bomu ng'eno ejja kuleeta n'abalambuzi okwerabirako bakakase international community ne bannayuganda nti ADF ebyaddala gyeri naye ng'ate byebakikoze kati ki kye bagenda okukola kahanga muhanga kojja wa muhoozi Museveni Janet ne muhoozi waako baatuula mu meeting mu gw'omukaaga wakati wano bwako preamble video yonegera kubeera ku Sunday ne bagamba the fact is tuswadde tugenda kola tutya tulina okumakinga sure tuteekawo entiisa mu ggwanga otherwise tuli bubi entiisa yeeruwa kahanga n'abagamba tusooke tuteekewo tera alert ne basasula media ze UK nga bayita ba agency baabwe abayindi bakolagana empapula z'Ebungereza okuteekawo tera alert mu Kampala bajje bazimbire okwo ekiboozibozi era ekiboozi mwakiraba kahanga n'abagamba let us deploy heavily in Kampala era
ne batandika okugenda nga baleeta embwa ezikonga olusu okugoba abantu ku nguudo mission y'ekikuubo eri nti baagala kujoona abasuubuzi bonna bali mu kikuubo eyo mission yo weeri kati okuyingira mu kikuubo bakkebera n'okukola ki bakkebera naye mission si ya kikuubo mission si ya kikuubo wulira mbwako preamble y'oku Sunday mission si ya kikuubo ekikuubo it's just a camouflage or a diversion nabasomesa ekigambo kye bayita diversion tiwabeerawo ekintu Museveni asobola okukola ekintu ekirala bajja ku ekyo mwe ne mutunuulira ekirala so Kampala mukono wa Kiso that's their main target naye Kampala wakati wano Muhanga Kanja bagamba no Kampala atulemeredde ne tugenda kukola tutya ye tumudeployingemu tukole diversion we tugenda okuwa n'abawo bifo bagenda okuwa eno puliyambo y'oku Sunday abantu b'emutukula bagenda bakuba bomu abantu b'e Masaka mulinde bomu ya mmojja abantu b'Empigi mulinde bomu ya mmojja abantu b'e Katosi mulinde bomu ya mmojja bino ebifo ebina ze targeti zaabwe Kampala wakati wali agenda kubawo bomu just bateekawo tensioni nakulaga abantu nti waliwo ekisuubirizwa okuti kiriiwo this is a well planned move nga bagenda kuba walala ebifo byogedde musobola obikyusa naye ate muyinza n'okuddamu okwagala okukuba maserengeta g'eggwanga omuli n'okuddamu okukuba e Kasese naye ffe tetugenda kulwawo bino ebintu mbikola ne mutuyita mbuzi na kino kyennyini bwe mwakikoze zino byonna bintu byakahanga muhanga ffe abasirikale ba ADF tutegeeza bannayuganda nti tumaze okujja okuba Pulezidenti Museveni nga tukuba amakolero ag'amanyi omuli Tamuteeko mpanga n'ebifo ebirala era ekiragiro ky'amagye kiba kimu ne bassaako omukono omuduumizi wa ADF atataddeeko linnya ebyo bye bigambo ebyawandiikiddwa mu lulimi Oluswayiri mu bibalwa kiro kitwala omunaku ebisangiddwa mu nnimiro y'amajaani eya Kaimara eyesudde kilomita nga 6 okuva mu kibuga Fort Portal ebibalwa bino okusinziira ku mbaka wa Pulezidenti e Kabalole birondeddwa abaana abadde bagenda ku ssomero yakisomye n'asanga nga kiri mu Luswayiri ate nga kitiisa actually nga kigamba nti ba ADF be bakiwandiise ate nga batiisa nti bagenda kukuba Kabalole kubanga bamaze DR Congo nti bakubye Kasese kakati Museveni bagenda kumukubira okumukubira e Kabalole bino olugudde matuga b'ebyokwerinda bakitukidde mu ng'eyategwa ogw'ekyayi ne bakuba olukiiko gagadde olw'amaanyi omuli ne bannannyini nnimiro z'amajaani abakulembeze b'ebyalo poliisi n'ebitongole by'okwerinda basale entoto ku by'okwerinda mu bye basizzaako essira mulimu okulonkoma abantu be batamanyi ku byalo byabwe okwekengera abalalu okussa obukuumi mu bifo gye bakolera n'okumanya bye balina okussa amaanyi mu by'okwerinda twataddewo mu luzungu kye tuyita village intelligence teams bano be bakesi abasangibwa mu bantu bennyini okusinziira ku bbaka wa gavumenti e Kabalole Festus Bandeeba newankubadde tebannakakasa nti aba ADF basudde ebibaluwa bino tebayinza kuzingira mikono mabega ng'e Kasese bakyali mu maziga tukola entegeka mu bantu ez'okulaba nga tutumbula omutindo gw'ebyempuliziganya mu bantu okutambuza amawulire singa wabaawo ekintu kino kituwaliriza okugenda mu bifo omusinga okuwanira abantu abangi mu kibuga Fort Portal nga ku ppaaka ya Link Bus kwe tusibidde abakulu bano batubuulidde nti kati nabo bongedde amaanyi mu kukebera abatuuze n'emigugu gyabwe si kubanga ababi bayingira omuntu wena kutaha mpaka muno twamucekinga akaseera ke tubaddewo tetulabye bakeberebwa newankubadde bbaasi babadde beesogga oyo gwe bayita kahanga muhanga Janet Museveni ne Muhoozi n'ebibuuzi byabwe so kyonna kyemulaba mu Kampala is a prepared mission eyokubateekateeka naye nga bagenda kuba outside Kampala anytime from now
njagadde bako preamble y'okusande video gyengenda okukola ebagita prepared oba staged managed mission gye baliko okulaga abantu waliwo ekigendo bekengera otu no. Museveni is ADF, Museveni is Allied Democratic Forces, Museveni is CONI, Museveni is as whatever terrorist group organization which is known in Eastern Central Africa is governed and financed by Museveni. So don't fool Ugandans. If you want to bomb Uganda, please don't hesitate. I've already exposed you. Go ahead with your mission. Amararoga nyoko jegali gendo ga bombing. Amararoga stepfather o jegali kakaguta gendo ga bombing. Oba genda jiwazika kitaawo yoso ikateba kalekezi oga bombing. Kubate mwina kiddako era mu meeting abagambi nze I'm planless and even I'm tired. If you are tired, watch wesiba kunsi mubye nsite muri banansi. Mujjukire nti ono musajja okujja buyinza yakozesa tera. Era kati kye balina okukola balina kukozesa tera to scare off Ugandans, but nobody is going to be scared. Everything will come to an end. Museveni and your rotten regime with your brother-in-law Kahanga Mohanga, whatever you are planning, it won't work out because the international community has already got to know that you are planning a self-destruction within Uganda because you are in fear. So I'm here to inform you, go and eat your mother something before it's too late. Bulichimu genda chikola, nechi genda balemerera. Kati bino impulaninga, mutadde abantu ku bunkenke, amaje gali mu Kampala, gali ewakiseka, isiwe mugenda okuba. Ebifombi ogedde. Kati eno information ejja kujja ku Sunday, yonna mugenda okukola byonna mbirina wano. Byonna mbirina wano byonna. Mwagala kuba mutukula, mukube Masaka, mukube Mpigi, mukube Katosi ne wala n'ebitundu ebirala. Naye nga tine Fort Portal mu Kasese mwagala kuddayo. Mwagala kudde mukubeyo mubuzebuza abantu, but we are watching. We are watching. Temusobola kozesa kutiisa banda Uganda. Kahanga muhanga. Eyo system eyokutiisa abantu, okutega bomu, okutta abantu, okuwamba tekyakola my friend. Mubye ebintu bimaze mu ggwanga. Mubye buli kimu kimaze. Ne mutya n'ekisiikirize kyammwe. Kiki mutya? Kati awo tuvuddewo munnange enjamba jagadde ba preamble y'okusande. Ku information gye nnina tugende kubiddako. Ate mukyasomba abantu bamwe bayingira e Kampala. Bannaye ennamba y'omusajja ono Lukaaku mu Lubega muwandiike wano ennamba ya Mukaaku Lubega omaye bano tubakubira amasimu ne tubateeka mu layini eyiino eri +2 kanji typinge wano ennamba ya Mukaaku Lubega kanji batayipingire wano mumubuuzeeko omaye bano tubaagala nnyo abeesiruwaze nga bafuka banaaba kasoke batayipingire wano ennamba ya Mukaaku Lubega togijjaako mukulu togijjaako. Lubega Mukaaku. Enamba ya Lubega Mukaaku mumukubire essimu eyo mu bitiibwa WhatsApp kweri kuno mokolo weri enamba ya Lubega Mukaaku eri +256 7068960070 yeyo. Mumukubire mumubuuzeko bulungi nnyo mu bitiibwa ebitokomoka. Enamba ya Lubega Mukaaku omayife tukuwa omuntu tukuwerako na buli kimu kyoyagala togijjako tokyusa namba. Yiyo mujiwandike mujitayipinga omazo jipininga mujitayipinga awo ye namba ya Lubega Mukaaku kyeyo drop out 12 packs yo mulimu gwe kujja biwe jjolo kyasobola talina de toy wadde basima toy mu Kampala ne bongeza avale pound ya 5 ali mu kutawanya bavubuka teriko bange teriko kweri
video bagijjeko tabasobola gijjako yeye namba ye tababuzaabuza yeye namba ya Lubega Mukaaku WhatsApp kwenu kuno mukolo togeza n'ogula line endala ku Lubega Mukaaku 12 packs kyo drop out sigala k'abantu obabuulire bye wadde oyogera nga kubanga kadulu wadde ku TV ngono busikalo bukume wolo kati bakubire simu ojja babuli ali kibiyogera gyobijja mbadde mbeera bidde namba mbadde njera bidde kati mwenna abavuzi ba boda mu Kampala waliwo omukyalo ono muvuzi wa boda naye mukyala Munyarwanda omukyalo ono ababega from A up to Z mbadde temumanyi njala balaga ekifaananyi kino nga bwenzanya eddoboozi lino muliwulire bulungi nnyo tulyoke tugende mu maaso eri jazira nyonyola abantu nti begendereze nnyo omukyalo oyo avuga boda mukyala Munyarwanda banne bagenze bamugoberera mpola naye omuntu mulamu ayogera Oluganda n'alunyiganyiga mpola naye balina omwegendereza bagenze omutunuulira ennyo mbega wa siteeti nnyo okujja amawulire mu bantu ogazaayo abaana bodaboda boogera ki ani ayogera obi n'okuwamba bannaabwe kisege ezimu kubaze bakolera bawamba abantu abaana batuuka okumwegengera waliwo omu eyaze nampa ku sitooli eŋŋamba nze kaŋŋende nkwate eggulire ebifaananyi ebyo mbikubidde walako kubanga ng'omuntu mbega okutuuka awo oyinza okumukuba ebifaananyi neyeebuuza okuba byaki naye kamera ezo zisobodde kumukwatira wala naye era alabika ng'omukyala naye mbega wa siteeti basika abaana ku masiteegi ebbanga ddene babasikaasika naye bagenza okukitunulira ng'oyo yababega oyo omukyalo oyo Munnarwanda asula wa Pastor Tom awo awe wali wasula naye ng'atera okupaakinga ku siteegi za boda wansi nga ku owino ku anizi waggulu wali ndako gera maaso wali ng'oyambuka ku Bululuumu ezo siteegi ze zapaakingamu Lubaga roodi bw'atyo mukyala mweru ampadde sitoola alina omwana omu wa myaka nga 3 bwe bityo ndoza mutegedde omukyalo oyo avuga pikipiki registration number UFS 718Q enamba gyavuga pikipiki ye eri UFS 178Q mwena baboda mu Kampala district mutegedde omukyalo oyo mbega wa state era akwasiza abaana bangi wuuyo mayinzo agange gabira bwerere wuuyo mutegedde bulungi nzaba boda saagala muntu n'omwafiira obulamu bwe nakubabbako boda wuuyo mutegedde bulungi nnyo omukyalo oyo stage kwakola na buli kimu yoyo mumwegendereze nnyo mukazi Munyarwanda era yembe ali mu kabinda kabaka bano yoyo mula bulungi nnyo so mutegere bulungi nnyo information nga bwetambula katugenze ku bakabano we bakyaleeta mu ggwanga muwulire bulungi nnyo maye nalowooza ffe tuli basiru bano abantu bakyabayingiza wulira mwami Lumbuye gyebaleko kansubira oli bulungi sebo kakati kikumpereseza ka voice note kano nga njagala okutegeeza ku nsonga eriwo egende mu maaso esooke ekwatagana n'abaana Abanyarwanda abaleetebwa Abanyarwanda abamu kati batandise okusombebwa nga bagibwa saidi zeno oyima eyo gye babateeka ebuliisa saidi Kiboga olwo nga babasombayo mu ngeri ey'ekyewuunyo omuntu yenna atagoberera nsonga zigenda mu maaso mu ggwanga gy'atayinza kutegeera nga baasi zino eza global zitandise okuba nga zibasombayo nga bwe ziba zigenda okubajjayo zeesula amabanga in that nti omuntu yenna yandibadde yeebuuza zino baasi zonna ezisimbye olunyiriri zidda
kati basi esooka eyinza okuyitawo ne wayitawo eddakiika nga 15 ku 2 ogenda okulaba n'endala eyiseewo oba tosobola kumanya nti baasi zino kwegamba zigobya ziddawa. Era oluusi emmotoka eza militale ziyinza okusooka nezigenda motoka 2 nezigenda kati ogenda okulaba ne gurupu zitandise okujja naye emmotoka za militale nazo era zireewaamu akabanga so that nti eri gurupu eneegenda okusooka okujja eyisooka eneegenda okujja nga bayiseewo eddakiika nga 15 oba tosobola kwebuuza militale baani bano bewerekera oba lwaki ewerekera baasi zino oba lwaki ekolera ekkubo baasi zino. Kati ogenda okulaba nga baasi zijja emu ng'egenda eyokubiri nayo ng'egenda wayitawo eddakiika nga ziizo nokola nga n'endala egenda zibeera baasi wakati wa 6 ku 5. Kati bwe zigenda oluusi militale bwe ziba zigenze either oluusi militale eyinza okubeera wakati oba oluusi neesembayo. Kati always militale zibeera 2 motoka 2 za militale. Kati mu kukomawo ziyitawo zonna wamu naye nga ziyitawo budde bwa kiro ssaawa 3 olwo ne ziryoka zikomawo zonna omulundi gumu naye bwe zikomawo tezikyakwata ludda luno olw'ewa Bakuli. Kati ate ziweta ku nkolongo y'e Namuwoona ne zidda ku Northern olwo zidda ku Lwentebe sayidi. Kati ziteekeddwa okuba nga zigenda ate ne bagenda ne babayiwa mu Western olwo nga bamaze okubafunira ebifo gye bagenda okudda. So wentegereza munnayuganda yenna akiibase nti kaakano bano abasajja beetegefu beeteekateeka naye munnayuganda azze mu kunywa enguuli, azze mu kugenda mu maloogi, azze mu kulya ensaniya n'ensaniya, kugenda mu biduula mu bidongo bye babateekeddewo. Kwegamba ye munnayuganda ali wano okwaba owe ye kankuyite nakwewunza yewunzizza ddala tagobya kigenda mu maaso mu nsi ye. So eyo ensonga esooka. Kati ate obudde bundese nti nina butono ate nga njagala kubaleka naye nga bwe nabagambye ekiboozibozi ki diversion kya mukulu Mayanja Jose Camilo nakibagambye information mwagifunye nze information njiwa njibateera oli mugiconsuminga. Ekiboozibozi kya DNA nakyo mukirekezo diversion muzireke kubanga waliwo ekigendererwa. Ebintu bino wammanga bye biyinza okuba bitagetingibwa mu kiboozibozi kya DNA. 1 Yose yavana agamba nti baganda bangi do baganda batono. In fact abarundi bebasinga obungi n'abanyarwanda mu Buganda. Kati jukira bana abantu buli mugagga n'omuntu alina ssente bakusetinga omukazi n'omuzalamu omwana naye mu baana bakuzaaliramu n'abatali baabwe. So mu process yemwe kubisa emizimu mugenda ku DNA kijja kuba kizibu nnyo okuba omukazi oyo nga toyawuza mbya bugagga byo. Kyekisooka. Ekyokubiri akakodi akaliwo nabagaye kali scientific temujja kategeera kajja kuvaamu olutalo vvo omwange mutuuka okwetta olwa DNA. So ekintu kino kina impact yama ne bakireese okwasaganya amawulire okukifula diversion as the same time kakodyo kakutandika bantu bano kwesumulula kuva gye bali beesumululidde oli ajjage nti n'omwana mu makaabo ng'okirabira ddala akumanyidde bumanyizi batandika okukyankalanya bakugende mu family bakugende byenfuna bakugende mu business ogenda okakana ng'oyalise amanyi omweso omuganda okwalika mu kumanyi bulungi nnyo baba bakugalise bati kati mwegendereze enyiboozibozi kya DNA eyo diversion. Mbasaba muve ku diversion z'abayimbi muve ku bayimbi be Uganda mubaleke twajja kujjako mu 7 obo tubasevingiremu muve ku bayimbi boozibozi by'abayimbi.
kanalabyo kana kono omusajja akali mu kweyambula omwana omukulu ategera ntandika okukwambala engoye oyambadde engoye ezo mu kisenge oli mu kumodola tadoga lubindi oli mu motoka otulaga ebitundu by'ekyama bakozesa buli mechanism yonna okulaba nti battracting amawulire gaveeyo muve ku national issues mutunuulire omuntu particular n'okutunula issues babalese wano oyo omwana Sheila Gashumba okukola ka video nga yambadde akatimba akaddugavu nga tali wadde munnika bakakoze kuongera ku parking kukwasaganya media none fortunate kaganya okukwata eno diversion Kamili nabagambye bade diversion DNA diversion nenge erimu ebirungo muganyo kutegeera kubanga bana basajja bapulaninga ekintu ahead of us nga tetusobola kutegeera bintu bino naye bwanga Museveni agamba nti yasinze kibozibozi kya DNA nabagambye musoke mutegeere lwaki yavudde ku mitwalo nsavudde ku mitwalo 25 kye kisokera ddala ye asoka kwate Nankumbi Natasha mutwale ku DNA tutegere nti enyonyi enkulu yeyigirize nti okubuuka geneti nawe Museveni kwata Nankumbi Natasha omutwale ku DNA nyate DNA eze Uganda olali zatisizo omusayizi gano fuluma nga ntuufu kale ate mukole DNA nga ntuufu DNA dizatizo omusayi bayizo omusujja zitwala obuddo fuluma naye DNA ey'omuntu eraga endagalo se efulumire mu nnaku 2 mu nnaku 1 nyigana Janet enyonyi enkulu yegirize ento okubuuka tukime mu mwakikoze kwata Natasha Nankumbi omutwalo mujjeko omusayi ne Museveni oba ne n'abaana abala bwabanga Museveni then tujja kutegera nti DNA mwagita mutisiya mu mukwate muhoziraga omwengo gutali muddekende mumukwate mumujjeko omusayi ne Sali Musale Dakibagamba dda wano nekibagamba omwana oyo wasali Musale ne mumpakanya ne munvuma mweke nyini mwafulumiza ekifana kya DNA ine mukiteekawo kalemba mumbuuza ki copy and paste kati nawe kwa Sali Musale kwata muhozi mugere mujjeko omusayi wata mwana wana wetu tuva ku social media mukitegera kwata Natasha Nankumbi mutwale ku DNA mumwe bitandise nenga DNA erimu ekintu ekizibu nnyo kisobola okuviirako neggwanga okutabanguka one kambwe example omwana eyatunda ebintu bya Haji Ibrahim Kibirige muwanga wa BMK wali nsowole ebintu si yabitunda Titwala example ya BMK Kibirige muwanga nti omwana yatunda ebintu byesimu anawe kye kigenda okuddira after Mwachi hypings nenga temanyi makulu kiga kirimu wano kirimu obutemu bwenjawulo kirimu okusuula bagagga mbyenfuna kirimu okuswaza abasajja n'abakazi mu ngeri yabwe y'obuntu n'okugeza ku destabilizing family n'okuzicyankalira kubajo omunyarwanda ayagala kintu kimu adestabilizing ati omuganda wano mu Buganda nkiddamu omunyarwanda